omukazi oba omusajja alina ebizibu mu makaago nze would recommend oleme gamba musumba bizibu abafunye capital Mama tulina okweyambulira abasumba baffe n'omuyambulira n'omugamba ekiriwo si gino misege egiriwo baba kankubuulire wano mu Uganda ku makanisa agamanyibwa kinana ku 10 bafere abakazi mwe muva buli muze mubi abakazi be bayira banabwa asidi abakazi be babonyabonya abana babajja babwe abakazi be bekuba abakazi tuli bafo abakazi be basinga enkwe kati nze tosobola kuŋŋamba mpulirize mukazi nga ye pastor kubanga omukazi tasobola berera waawo nga tewali musajja kyekyo ekisooka omusumba tayogera ku bwenzi mujja mutunulire nnyo Summons omanya oyo ke kaceere n'ettooke n'akanyama byalya omusumba tayogera ku nguzi mu kanisa omanya byakola omusumba jotegereze omusumba wo biki byasinga okwogerako omanya byebyo byatakola obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, mwenna abali ku Unique Media tubebaza ne tubagamba Mukama abawe omukisa omungi kubanga okulekawo channel zonna notekako data oyo owobuseere nayo gamba kobere ku Unique Media kyamaanyi ddala samike gemanya gange Ranselima yali ku kamera atukwata ebifaananyi bino byolaba. Okay, JS alina nsanaawo nga mukalango omulidde gendayo ajja kubeera nga takolako bulungi kubira essimu akujjanjabe
then tusabe Katonda abeere ng'akuwonya. Then Yoshtek yakola ku bintu bya kompyuta, waliwo ebyokuwanya mu kompyuta ate kyanyiga bulungi, datawo yabula, oyagala kuzimba website for your company oba olina app gy'oyagala munoonyeeko, ajja kubeera nga ate akuyamba. Mukubire, mujja kuba mwogera, abeeyi mujja kuba muteesa. Bannange si bya bwereere. Si bya bwereere. Ziri bizinesi. Mubeerewo ne ka budget ogenda onoonya omuntu ng'alina okutwalira abaana b'amata. Si Mukama akuwa omukisa. Omukisa tugwetaaga naye ate ne ssente tuzeetaaga otambuza obulamu bw'ensi eno. Kale ali ku set si mupya kamuwa omukisa yeyanjule, then atuwe essaala, then tulabe engeri tugenda ntambuza programu ennaku olwaleero. Amina. Nsanze nnyo okuddamu okubalaba abalabi ba Unique Media. Mukama abawe omukisa. Muli bulungi? Tuli bulungi, nze ndi bulungi, simanyi bo. Gwe nanti oli boss wa Unique Media. Kale ngamba abalabi sinakutuukako kubuuza. Boss alabika nganze. Boss kibosire. Abalabi ba Unique Media. Mwebale nnyo okubeerayo, Mukama abakuumye bulungi, Mukama aweebwe omukisa. Katusoke tusabe nga tetunnatandika. Okay. Ayi Katonda wange omulungi, tukweyanziza nti nakano tukomyewo okutuula ewamu ng'abooluganda, kubanga ekyo kya mukisa. Mukama Katonda wange, tukweyanziza olw'obulamu bw'otuwadde n'obugabirizi bwo n'obusobozi bwo Taata n'obulokozi bwo. Tukweyanziza olwa bonna abalaba Unique Media boobeezezaawo nga bali bulungi. Weebali Mukama Yesu wange. Nga tugenda okwogera, leka buli kituvaamu kive mu ggwe Taata. Leka tube just kisenge kwoteeka ekifaananyi kyo. Leka tube just vessels eddoboozi lyo mwe liyita. Leka Omwoyo w'Omutukuvu ajja abeere naffe, atuluŋŋamye era aluŋŋamye n'abalaba mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina. Nkulabye oseka wengambye abantu bagende ne kasente. N'akasente ku bantu bange b'ennanga. Ntegeereddewo mulokola ayagala ebyobwereere. Obadde otubuzeeko Esther. Waliwo ne yatadde mu comments awo n'aŋŋamba Esther akomawo ddi. Saamuzeemu eŋŋanja kibuuza naye kati engeri gy'okomyewo mba muzeemu. Gy'obadde. Mbaddeko eyo nga nagendako eyo kukiringako nange. Kumuza ku bwongo, kwebuuza ku Mukama, kulimyako ne Mukama. Munjogere nyankuddamu ku riseeti ng'ate okomewo nga oli mujjuvu. Temulaba ne vibe ebadde ebuzeemukko. Naye kati nkomyewo neeyagala. Omulabe takyalina maanyi. Takyakulinako maanyi na buyinza. Esther wagenda okgenda mu kukiringa n'okweriseetinga ng'olina byolese ku channel okwo. Ng'olina lutalo lw'osiikudde olw'aba women pastors. Naye Mukulu Redeemed yannyamba n'alutaanya bulungi. Waliwo abaali bagamba nti ogera n'okakoonako wano mbu ggwe tokkirizibwa kubeera musumba. Yes. Bible tekukkiriza. Yes. Mukulu Redeemed yakubira n'engalo. N'agamba wondabiranga Esther mwebaze. Obuzibu bwajja ku abakyala abali ku channel. Abali ku channel abasumba. Baatabuka butabusa abasumba. Let me tell you one thing. Era ne baŋŋamba nsabe Mwoyo Mutukuvu. Mwe benkyaza. Katonda asooke kubandaga. Mubuza abantu. Omanyi Jacob yazaala abaana 12. Okiwulidde? Naye ne mubaamu akaana ka Joseph. Nga Mukama kafuseeko amafuta. Bano ne bakigaana ne bagamba si yooyo. Tekisoboka. Yaloota ebirooto simanyi ali bakina, alitufuga ali baki. To top it up. Taata we n'amutungira ekkooti ya colors ennungi. Ennyingi. N'agireeta abeeragiremu.
ate tebagenda mutunda nga balowooza obulamu bwe buweddewo. Kati mu kugenda omutunda n'agenda ewa Potifa. Mukyala we nayagala era omuzikiriza. Bamuwa bukulu mweyo ennyumba nno. Mukyala we nayagala omuzikiriza. Ng'amwegombye. N'agamba nti amukutte. Ne bamusiba. Olaba ng'omuntu waliwo abagamba oyo si yasaanidde obbeeraawo, oyo si yasaanidde obbeeraawo. Ne wooli mujjayo n'omusula mu ttooyi. Gy'alikwata ekitole kya zaabu nga bakikanyuga eyo n'avaayo nakyo. Let me tell you one thing, gwayogera mbu nno be bakyaza. Omwoyo waba tannakka ku ssami akukyaze. Mukwano. Tewandiyingiridde ebintu bya Katonda. Kubanga naawe agamba mwoyo si gwa bimanyi toteesa ne Katonda. Totula ne Katonda. Ne muteesa. Kozi mu Bayibuli mulimu omuntu omu Katonda gwe yayita friend yali Musa. Yekka. Mu bantu abakolera Katonda. Owulidde. Kati ye bakyaza naye si musiru. Kati awo bonafuyiza munno naawe. Mujjeyo mubeeyo nga mweboye nga temulina byakukola. N'olyoka olowooleza omulala buli muntu Katonda yamuwa amagezi g'essama. Era naawe nkimanyi okutuuka nti waliwo omuntu ne waaba omu oba babiri nga be balaba channel yo. Wabaawo ekyenjawulo ky'okola ki? Ky'oyina. Kati woba n'ekyo ekyenjawulo kitegeeza Sami banange ate mu appreciating eko ku bintu Sami byasobola oleeta ebisobola omuwa views. Ebisobola omuwa ba subscribers. Yasalawo akolere Katonda. Sante tonafuya nnyo Katonda. Seggwa asinga tulinganga ffe aboonoonyi munnange. Tulinganga mu maaso gaabo oba oyo because I will repeat ku channel yo kuliko abantu bangi abakuwagira era abalaba nti ebyo byokola byansa okitegeera naye mubaamu ennamujinga emu nga yo yeefudde etegerera buli omu okitegeera era nti bagamba nti mubuza abantu kati gwe atabuza genda wali ku street obulire enjiri tulabe bameka abanajjanga okukulaba buli lweggulo kubanga gwe mwoyo yakukkako ye gwe olina okubuulira abantu okitegeera wetuba tugambye omukyala talina bbuulira nga kirina mu bayibuli gwate nojja okozesa obujagujagu bw'obwongo bwo anti kati bagamba ate ovume ffe abakujjidde mu bayibuli Pobi yayogera yali Peter Po nti ebimu yabyogeranga ye Po yabyogeranga ye ebimu kati ekimu ku ebyo ebyabakyalo obutabeera basumba I don't permit yakyogeranga ye kyekimu ku ebyo naye era Pawulo ku kyokulya embizzi oba mulye bye mwagala nabyo yabyogeranga ye lwaki ogirya yabyogeranga ye tomanyi mbu Katonda mu ndagaano enkadde yagamba tolya mbizi kituufu kati Pawulo najja n'agamba don't judge anyone by what they eat or the Sabbath they keep or they don't keep kati toyina kagamba ako ngamba nkwogera nnyo naye nedda toyina gwogenda siruwaza okiwulidde toyina gwogenda siruwaza ng'ebimu obikola Pawulo bye yayogera mu mumwa gwe olw'okuba bikyakukolera kyokola no defending mbu Pawulo yayogeranga ye omanyi gwe Pawulo gweyogerako omumanyi osobola nomubikaminga omanyi okuwandiikako mu bayibuli ebigambo do you know that mu Bible mu New Testament ne Old Testament Paulo is among the most educated gundi apostles ate ye yali among those who loved Christ cause yalaba kye yakola Christ nga Christ akyaliwo yali amulwanyisa okay kino kinziremu yes or no ngende ku kitugenda okwogerako omukyala akkirizibwa okubeera omusumba nedda
so ekyo baleka bakitegedde tetujja kyesibako nnyo manyi kyenasinza okuzuula Esther olinake wayogera oba statement ojjukira simanyi wagenda n'ogamba nti Bible w'ogisoma nga olina kyonoonya ekisatisfying nga gwe kyolowooza ogenda girabanga etali fair. Yes. So nowa amagezi nti Bible tugisome tugitegeere nga weeri. So wekiri? Literally. So letugenda kiremerako ekyo twasoma ebyawandiikibwa nga wokkiriza ebirala kupo tubadde tusaba ne bino bikkirize ku grace ekisa tuliwo lwakisa kati tukole bye twagala ekyo kyo okikkiriza lwaki kino okigaana kale njagala leero twogere ku topiki yaffe esinga egenda kutambulira ku basumba kampiseewo kano actually abantu babeera eyo ne bagamba oyo alabika tannakyuka waliwo eyaŋŋamba nti yakomentingawo n'agamba tonnakyuka wakyuka kimu nyambala ebisigadde naye kati gwayogera ebyo mu byonna nensooka kyuka nyambala badde ŋŋamba n'abasumba abamu ennyambala ekyabalemye okukyusa nensoosa nyambala gwolowooza obuwala singa siba mu Katonda oba kwagala Katonda obuwala obwambala otuntu ne bunyuma si bwegomba no basandi bwegombye okwambala eno waliwo omulembe ogujja n'ogamba ogonedda nti nno naye singa nali nkyali eri I would have rocked it. Omubiri gwange gwolaba omubi ennyombu gwakyuka nnyombu bwe nandyambadde biri ebirala nandibadde nga wandigambye yazaala n'afa ekibiribiri kiri bwekiti kati yakyusa ennyambala ssebo oba nnyabo mu bye nandikyusizza ennyambala ye yasembayo by the way. Ate sigamba nti I am righteous omuntu akyusibwa yono alifuna omubiri omupya ffenna tetunnakyuka ffenna tetunnakyuka kati gwe kabona wa Katonda wakyuka nnyo gwe kubanga okuzalira mu bulokole tekitogeza by the way nti oli mutuukirivu oba omusumba tekikufuula nga oli mutuukirivu naye ffenna tukyali ku luguudo lwe bayita sanctification okukyusibwa to be sanctified sanctification waliyo justification sanctification okitegeera ebyo byonna naye tuli ku lugendo olw'obutuukirivu tetunnatuuka tujja tuuka nga Katonda atukyusizza nga tetukyali mu mubiri guno ogwonoona naye ng'okyali mu guno kadongo mukwano tewandijajinze mulala ate nnyo bw'otyo tannakyuka naddala nga tobeera naye tosula naye kubanga gwakyogera ekyo sikumanyi okitegeera simanyi byokola nawe tumanyi byenkola naye ku muntu akyuse by the way kale ffe kyetuyita okukyuka nti nava mu nsi let me tell you my dear nange akenge nali nkawoomerwa ab'enkima twagala akenge mpazi oli wankima ab'enkima twagala akenge nga ndeka akenge nga nkyuse ennyambala are you serious nga ndeko clubbing nga nkyuse ennyambala nga ndeka bannange ebintu bingi zipate zonna ezo zipate ku pate singa nina ssente wali gundi kamiliyoni yabadde ne concert nga ne ma VIPs okuba ku mwanjo lwanyambala wabula abantu ate tebalowooza tebalina na bwongo bajja gamba ovumye mbavumye kale okuvuma kibi ate omuntu agamba don't call me a fool naye Yesu abafalisaayo abasoma ebitabo yo kati sizubya ne Bible yali agimazeeko naye abasoma Bible ne bagikuguka yabagamba mulinga misota emisoto omuntu akuvuma omusota omumanyi
naye ebimu byogerwako think nga tonnawandiika kansuubira oyo muntu tali eyo oba ali mu gundi mu bukozi oba ali mu kintu nga talina ng'alina obudde bungi obudda ku balala okitegeera first think ogambe mu muntu omuntu asooka okukyusa byennyambala have you seen my body do you know my body ekyanyumirwa engoye sukyato ogiraba sisobola kusooka kukyusa byakwambala sifedinganga mbuno kati yafuuka nakimmonde kakyusa okwambala kati nyabo mwabakomentinga nze mubikomentinge ku balokole balala babaagala sabuni nze sagala fame sagala likes sagala ki I am here to just talk kyempulira nti ekyo kyenna okwogera kati wava eri nonjaji nga tomanyi gye nnava abalala ebifaananyi bye mwateekayo byesittaza kyekyo nina okukwesittaza kubanga kyenali mukyali kya kisiru waliwo eyabyogeraawo nemugamba naye bannange mwagala tukole ki program ogiraba na mwana wo mwagala tukole ki mwebaamu mutulage Esther we yali ate obiraga nti ate kakati ate munnange tokisu please bannange Esther tuveeyo kale njagala twogere lwaki ngambye abasumba tugenda batubogerako nnyo lwa nsonga nzikiriza nti abasumba babeera ba leaders ba church so abasumba lwaki nkireese balina ebintu bingi bye babuulira maybe bo nga balowooza bireeta abantu mu Kristo naye nga byongera bakola ki abasumba bangi bempulidde abafezza abaana mwana n'agenda n'akola awa musumba we ssente yabamuterekera ne tukomawo wano emyaka giweddeko musumba nga ssente zonna nga yazirya abasumba abamu bakozesa abaana simanya kwaya sima worship leader simanya no ye asha simanya bonna ogenda batambulamu nga musumba abamanyi obwenzi mu kanisa abasumba bamenya amaka g'abantu omukyala azze mu counseling omusumba amagezi gamuwa tegagatta wabula gakola ki gasattulula so biki ebyo kiki kye tulina okukola okumalawo ekyo n'ekirala ky'oba otandikirako twatuuka ddi awo kubanga nazi kuno abasumba twabeesiganga olwo omusajja omu yakola statement n'agamba ti olaba tutuuka ku ssanga abantu bakwestioninga omusumba manya nti omulembe gwe tulimu kubanga omusumba yagamba omusumba kyandibadde nga waayogera ne waaba alimba twandibadde tukkiriza kubanga tukimanyi arepresentinga Katonda naye kituuka kusanga omusumba waayogera tumala kukuba debate about it musasi bamukubye ate kisoboka galeka kabadi ng'omanya something is wrong twatuuka ddi tuti wano era tuvaawo tutya Esther banaye mbabuulire era nga wokyogedde ebiseera byedda abasumba baali basumbanga abantu okitegeera kati kyava mu busumba kyadda mu kukola ssente nonno nze kyandowooza abasumba abasinga batandikira ku musingi gwaki omutuufu ogw'okusumba abantu abamu because waliwo abalaba nti nange wenkola church kubanga mbaddeko mu kanisa ya musumba gundi nendaba obuzeebwe byonna byakola nga ndaba mukozi wa nsimbi nange wentandikawo akange mu church simanya sister church yeri nange nja kukola sente nti nno naabanga atandika okukola ebikyamu kuba oyogerawo otyo nadde ensonga oli I think last week musumba omwe Kenya bulijjo asumba abantu alina church naye bali awo nga awangudde bet
yasibye akapapula nakuba kyokka buli kyomusumba nakuba sente oyafunye sente eziwera kyaki n'agiggala n'alyoka agamba kyaki bizinensi ereeta mpola yaguddewo ebbaala oyo nno naali honest n'abivaamu kati wulira endingidi yakubye bbeeyi beba bajja okujja bebo. By the way, that is the kind of preachers abasumba bajja okujja mu comments z'abantu baba challenging nga mukama wagamba ki nga naye intention ye si ntuufu, si ya Bwakatonda. Kati oyo from the word go kyekiri kyengambye ayina we yalaba nti kyaki ekola n'agenda akuba essente. Kankubuulire wano mu Uganda ku makanisa agamanyibwa 8 ku 10 bafere. 8 si kinene. Nanti bagamba oluguudo olugenda mu ggulu lutono nnyo weeruti naye olugenda mu yeyeena lunene. 8 ku 10 Esther. 8 ku 10 nze lwa kutyambu bantu kunsuuwinga. Naye nze nkujjira omu ku omu ku bemmanyi nga nnanaba balinako proof. Nga balikola bya kiyaaye. Nga bya kiyaaye ne bakujjizayo mbu balina ebintu bye bakolakola mbu tofokasinga ku muntu, fokasinga ku Yesu. Yes. Tokola nga wenkola. Naye wojjira obe musumba kitegeeza olina okuba representative wa Katonda eri abo abantu b'osumba. Okitegeera. Ate the fact that Bible egamba omusumba omulungi amanye endiga ze era ziwulira eddoboozi lye era limanyi eddoboozi lye. Kati omanya ng'oli musumba abantu bakuwagika amatu, bakuwuliriza okuwulira nti omusumba waffe agambye eki kubanga oli representative wa Katonda. Buli kye tuyina era kye tumanyi mu Bukristaayo kyava mu Bayudaaya. Buli kimu kye tulina nga Bakristaayo kubanga Yesu yali mu Yudaaya. Okiwulidde? Era system ali kyaki gye yakoleramu yali y'Abayudaaya. Kati Abayudaaya bokutuuka ne kati Rabbi wayogera abayogedde kubanga bamusaamu ekitiibwa n'okulonda omu Rabbi oyo mu kitundu oba olina okubanga kwegamba abantu bakwesiga. Naye basumba b'ennaku zino ava Bukukuta najja n'akola ekyaki ewalala e Kampala. Bani b'osumba abantu tebakumanyi. Wobaga Bukukuta wavayo okutte mwana nga wadduka nojja osumba abalala. Just know that ate tonenya ndiga lwaki abantu balina ebizibu sami. Abantu balina ebizibu. Kati those people capitalize on ebizibu by'abantu, bagirabanga opportunity. Era omukazi tugenda kwogera ku bwenzi. Omukazi oba omusajja alina ebizibu mu makaago, nze would recommend oleme gamba musumba bizibu abafunye capital. Mama tulina okweyambulira abasumba baffe n'omuyambula n'omugamba ekiriwo. Si gino misege egiriwo baaba. Kubanga Bible egamba emisege egyekwese mu maliba gaki sheep. Okiwulidde? Kati si gino misege naye waliwo abasumba. Nze nakula tulinaanye kino kyenkugamba, nakula tulinaanye omusumba oba bamuyita kati apostle oba Reverend Alex Mitala. Alex Mitala be basumba abo enansana ku kibulooka amanyiyo. Mitala yasooka nansana ku kibulooka. Nansana tuyitawo ku kibulooka, tuyitawo obwana nti nange endudde ogenda. I think ku kibulooka ene nansana ekigenda egganda. Yasooka nansana ne mukyala we nga balina ennyumba. Ekyo kyajja ni naawo wali kati waliwo awo we twakulira ekifo akafonkerabidde. Otegeera Alex Mitala nga ku kyalo kwonna bamumanyi. N'abatali balokole
bw'obanga ku kyalo nga n'abatali balokole bagamba that is a good man. Ng'afumba n'ayita abaana nze wenna by the way nga ngendayo nnyo bammere okulya akagaati batufumiranga kyayi mukalu n'akagaati ewaffe tulya bupiisi bubiri nga naye awo babaterawo emigaati nemulya ovaayo kuse kati those are people yes abagwanidde okuyitibwa abasumba b'abantu kozi yasumbanga n'abatali balokole okitegeera era abantu bangi bakyuka ebyaddala simbu tuzeraba bayimbi tuzerwa byamagero sirabangako Apostle Mitala ng'akoze ekyamagero omuntu atambudde naye yawonyanga emitima egimenyese abafumbo baddukiranga gyali abantu b'okukyala bamusangamu ekitiibwa era yagenda yavaawo yaleka abantu nga bagaya omusumba waffe ate tewali gwe yagamba mbu mungoberere yavaawo nga ndowooza afunye ewanene naye kyakiye bannange kyakiye yagimanyi era amumanyi amusaliremu kano akatambi Apostle Alex Mitala you are one of a kind okujjako nga yayonooneka don't know film kati omusumba nga yayonooneka ku social media eno eyajja senga bamugira dda senga bamulaga dda naye gwe owulira abo ba Apostle Mitala bavuga anti nkugambye tebavuga kubanga bali ku kye bayita humility buli woolabanga omusumba afuuse soda na keke wano wali ku TV gundi wali atudde ne bana abawemula bannange ekivulu kye gundi tugenda mu crusade bana ababeeranga ennyo nze sirabangako kalango ka Apostle Mitala ku TV sikalabangako obulidde in fact bamala namwogera n'omujjukiro nga bannanga Apostle Mitala kati those are among the past wano tulina abasumba baffe bo eva babeera mu mawulire balinga bana beba buli wamu beba trendinga beba bamanyi n'otugamba musaleemu kano kati aba basumba bakopa and I'm telling you buli musumba ndaba akimanyi bakopa baba televangelists ba mu America abalina zino zi mega churches kyebayita mega churches kyebaagala okwachivinga because those people are filthy rich bali bagagga balina kyebayita sente nga ne ku congress balina influence mu America ne bazijja mu bano abantu bazijja mu bantu abanaku bakulembeza kimu ekyamagero kyo kiri mu kuwaawo kijja kyamagero kyo kiri mu kuweebwa beba n'abasumba ngenda kuba basomerako mulabe nti bano bonna bemukizaamu waliwo gwe bayita Joe Austin niyo yalinga inspirational speaker motivational speaker abeera ne ba opera ow'obutabo bayaya bazibu bagagawalidde ku bantu ku misery y'abantu ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Senga onkolera kino
go dwakaka tukizo twalamu ku budde simanyi okukijjayo obulungi nga womusoma nga net worth tugisoma net worth bino ebintu bannange nga twayogera ano ne Esther ebintu ebimu byetaagako okunoonyereza tebaagala nnoonyereza bali abo kwogera mega churches nali ndaba omwami awo simumanyi linnya oba ayina ennyonyi nga nnya TD Jakes ayina emyaka 66 ali worth $20 million. $20 million. TD Jakes bambu musumba oyo yagamba mukyala wembu she can still twerk for the Lord. My lovely wife celebration. Stand up, honey. Show him I did good. You're the finest grandmama I ever saw in my life. 5 kids, 9 grandkids, and still rocking it. She can still twerk for the Lord. Give God a praise. Siyo yogagambe yali mu pate za badidi. Ono bagamba mwami wa Piddidi oba ye mukyalo oba yagamba nti mukwano gwe mukwano gwe nnyo wa Piddidi ali $20 million. And that is an estimation kyekyo kibasuubiriza kubanga abasumba be basinga okukweka ebintu byabwe baleme kuba charginga musolo because bali tax free. Right? Lwaki abasumba abasumba abasinga baba pro government lwaki tabayagala government ebateekeko musolo kubanga babbira musolo they launder money laundering money they do it yes they do it sina gwenyogedde linnya newansuwinga Katonda ajja kulaga kyetuliko twagala balaga lwaki tusoma abantu bano abali wano bakoppa bali tukulaga bebaagala okufaanana kyova olaba era church woziraba tubaagala church nnene ezikomeeri ezituuza abantu abangi so baagala faanana bali tusanze TD Joshua ali 20 million. Do you know musumba ki yayigiriza I'm sorry, can't you get it in erinnya? I have to because it is public knowledge. Yes. Yasumba oba ya training Kayanja is Ben Hinn. Yavuddeyo n'agamba munsonyiwe ebyamagero byali byakirimba. Nalaba ne n'omulala yali ayogera oba aminako Oluganda ng'ayogera bye baali bakola. Kakande yayita mu mikono gyani? Sorry. TB Joshua omugenzi era yamugulirako n'emmotoka banange research ebintu gyebiri kyola ne chachi ye era yagituuma linnya lifaanagana n'eryoli synagogue era chachi eyo TB Joshua yayagala okujja establishing abeere nga yakulya kakande n'agaana kakande yewaggula biri ku internet temugenda kunsuwinga biri ku internet biri public knowledge initially yalina kuba branch y'oli ono n'abigaana ono ng'ali anda ono n'abigaana waliwo omukyala eyava ewa TB era alabikira mu butambi bwonna be baali nga ki wano ku mwanjo sebo TB Joshua we wakolanga ensobi ng'akokya kibooko mu maaso oyo omukyala yamwokya kibooko oyo yavayo n'ayogera yakwata ng'abawala yayina wolotaali nga tasula na mukyala we banayo bino ebintu biri ku BBC oba oyagala ogolaba waliwo documentary baza ya bitundu bisatu bagita Disciples of TB osogera n'ogiraba ku BBC bagikola bawhistleblower bangi ne bavaayo ng'abagamba n'abasumba bamanyiira era w'obanga oli eyo okolera musumba baba olindiga nti yabeebasanga eri mu kinaabiro nga ngenda kukola emikolo gye nabagamba mugende eri mu kinaabiro naye balaba amavivi g'omuwala agafukamidde nga saba omusumba akolera obwenzi mu kusaba aliwo n'agamba the Lord
has told me enanyumirwa. Awe tuli ku basumba. Ate nga babikola bemanyi. Okiwulidde? Omwana eyakakyuka okudda mu ddiini tagenda kumanya nnyo bya ddiini bya munda, tunuulire nnyo Yesu. Yesu lwaki yagamba wabeewo oba Katonda wabeewo abankiikirira ku nsi? Is because oli eyakakyuka ayinza obutamanya ngeri ja communicating ne Katonda. Kati yeggwe olina okumulyowalyowa, yeggwe alina omuyigiriza, yeggwe alina omutaking a step by step. Naye babatwala process by process eyolyo yeyerusa. Process by process. Babatwala process by process. Mu kifo kya steps to Christ. Babatwala process by process to bed. So omulala oyo Tibbi. Tamini Tiddi. Kati omulala Rick Warren wa miaka 7 is worth $25 million. $25 million. Creflo Dollar. Banango na nyiza. Oyo yajja wano. Yajja mchachi yani. Yajja ko wano. Kamulabe. Ono. Yajja ko wano. So gwe nabe yagamba abantu bamusondere ennyonyi. Simanyi gundi mmeka. If I have a plane worth $60 million and you feel bad, you're just jealous. The Lord is good. But you have to pay tithe. Never forget to pay tithe to the Lord. If I want to believe God for a $65 million plane, you cannot stop me. You cannot stop me from dreaming. Kati mukyawano tetunnatuuka ku nnyonyi. Naye tuli ku mmotoka omusajja wa Katonda mmotoka yayonoonese twetawungula emmotoka empya ennungi ne tusonda. Yesu n'endogoyi gye ya ridinga yajijja mu bantu. Ali ku sente mmeka oyo? Ali ku $30 million. Worth $30 million. Muzize mu sente za wano naye ono $30 million zisobola okuyamba abanaku abali ekiteezi. Bonna ne babazimbira ennyumba nga teri. Babeera happy. Kati omusumba ali azenyumizamu n'abaana babwe. By the way abaana babwe toli balaba nga bali awo bali holi. Baba mu kibaala pate ku pate balaba ebibe wakanti ono si musumba wa ddala. Waddako bamuta Andy Stanley ali ku $40 million. Kamulabe 40 million dollars. Naye kati weebuuze nti sente wali ono Stephen Fatick Junior ali ku $60 million. 60 ezo ziyamba Uganda in one financial year. Uganda yonna. Lola ndi budget ya feriki kati za $1 million nkaaga. Ate ezo baba bala magoba golf na mu business zo. Tuli kwa sajja bakatonda. Benny Hinn. Oyo yajja wano. Se mirundi ebiri gumu. Oyo yekaabya buli kaseera, I'm sorry, forgive me, God. I will no longer do these things na yeye yongera kubba abantu. $60 million. Naye ali 60. I think it's an offense to the Lord. It's an offense to say, give $1,000. I think it's offense to the Holy Spirit to place a price on the gospel. I'm done with it. I will never again ask you to give 1,000 or whatever amounts because I think the Holy Ghost is just fed up with it. Yagamba nti waliwo abamuyitanga eyo ne bamugamba kati kola kino. Olowooza babyokolera byokka. These pastors balinga balogo. Tumanyi nti omulogo yava mu gundi mu ssabo kati yadda mu kyaki. Omulogo wadda mu kyaki? Nkutidde. Gye tugenda. Eddogo bamanyi abantu basomye. Batya usiisira. Ogende mu kasiisira ng'olina degree. Bandaba batya. Ate abantu bagamba ebyo byabadongo. Naga tuyiya tutya. Ne badde. Anyway, Joe Austin, $100 million. Budget ya feri kuchi? Dola ndi angambye mmeka? $1.5 trillion.
kati ne wabaawo ono Kenneth Copeland oyo gwe mbadde ngamba oyo asekanga mizimu oyo yagamba siyo yagamba tasola kutuula mu tube full of demons abantu tegeeza nnyo ababulijjo economy erimu demons full of demons tayagala bese embereza oyo gwe balagako emunaga don't you ever. Now, Oral used to fly airlines, right? But even back there then, man, it got to the place where it was agitating his spirit. Sure. People coming up to him. He had become famous, and they wanting him to pray for him and all that. You can't manage that today. Right. This dope-filled world. Right. And get in a long tube with a bunch of demons. Right. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. Yagamba singa Yesu waali ennaku zino singa avuga Rolls Royce avuga Rolls era bagamba kyola yafuna endogoyi ebiseera ebyo naye yagigula buguzi yagitumya era n'agizaayo yali tagyetaaga. Wosoma mu John 11 wosoma mu Luka Yesu yagamba ekyamwagaza nani family ya Lazarus bamwagala nnyo era nga bamusuza ye oyo atayina wakuzizika mutwe nteeza ebyamatandala ne sente tezaali ebyobugagga sibiyali tebyamulyanga. I really believe that if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. Singa Yesu yayagala ebyobugagga yandibadde abifuna naye nedda teyabifuna. Tugende ku mulala Kenneth Copeland $300 million owekikumi yono Austin oyo ayina 300 Copeland yoyo yabasingamu 300. Abantu bano lwaki tubasomye abantu bano bakola ebintu bibino amachachi go gaba manene ekyokubiri televangelism kintu kyabwe nnyo mbiraba wano bitandise weba tebyatandika dda e Uganda wano bitandise buli musumba gira ayagala afune TV simasindika sente kwata ku TV gamba nti nkitwala otwala mizimu olwo naye ng'osoose kusindika omusumba yatuula ku TV nga zo okusomesa naye ng'ekisinga okulabika ennyo namba za mobile money na bank account. Prophet Kakande wants to buy a new vehicle. Nabbi Kakande ayagala kugula mmotoka mpya. We all agreed to buy this new vehicle. Fenna twakkiriziganya okugula emmotoka eno empya. This is the vehicle we want to buy. Eno ye mmotoka gye twagala okugula. Those who want the transport to be promoted. Abaagala omutindo gw'entambula yaabwe okulinnyisibwa. Yes, this is a big blessing. Guno mukisa munene. We are now going to contribute Kakano tugenda kusonda to the Prophet Kakande's vehicle. Nga tusondera emmotoka ya Nabbi Kakande. Each one of us, buli omu ku ffe, we are contributing $300. Dola bisatu ze tusonda. Because God is going to do wonders for us. Kubanga Katonda agenda tukolera ebyewuunyo. But all those who get involved in this blessing, naye bonna abeenyigira mu mukisa guno, we are all buying new vehicles this tugenda year. kugula emmotoka empya omwaka guno. Omanyi mbu edda abasumba be baali basinganga obwavu. Yes. Okumanya abasumba baali baavu ne mukuwaayo ettaka. Abaleevi bananga abaleevi baalinga baavu nti babasonderanga busondeze ekyokulya. Katonda tagambanga kombu bannange muweeyo tithe so that in my house mulimu amamotoka nedda yagamba mubeeremu ekyokulya kubanga abaleevi abo tebakkiririzanga kukola wadde business naye kati abasumba balina amabizinesi balina amabizinesi omusumba takkirizibwa kukola Subarakirizibwa kukola. Temusoma. Anti nange nze Pastor Redeemed. Oyine business
nawe waba ina business tuddemu pastor redeem gyoba ina business tuddemu waba ina business nawe anti batero gamba Bible batogisomye bulungi batera gamba we bati nti buno buweereza by end of the day atera tulina abayino beerawo mu nsi eno so okukola bayina okukola tithe kye yayina ng'okukola omanyi woba osumba ekyakyemu nga tosizaamu bukodyo tithe aba kumala bumazi kulya na kusula ebyetaago ebyo Katonda byakwagalizaamu omuleevi teyayinanga kukola era nga ne kubina ebirequiringibwa abantu okubaayo abaleevi tebawaayo omuleevi singa abasumba kukeera kuba mu kigambo kwebakira mu kigambo singa tetulinawo bino nti omusumba yakutta omwana omukadde w'ekkanisa yakutta omwana anti mbu bambala bubi nabo bantu kati woolya enjiri eno nefuuka mmereyo oli ne wayitawo bwereera akwesittaza bwesittaza nga tosobola kufunamu na feeling n'ekyo omusumba yenna singa bagoberera ekiina okubaawo tino omusumba oba mu kigambo olya kigambo onywa kigambo okola ki omusumba n'oba nga oli musumba nga omwezi guweddeko nga tosiibye ekyo kyo kibuuzo kati Holy Spirit agenda kutuulako atya nga ne bosumba bakusinga okusiiba abasumba bangi si basumba baki bagoberezi abeerimbise mu ekyo nga tebannatuuka kuba basumba so twatuuka ddi wano basumba baffe bano kwegomba tuli kuba n'abatandikira ku kituufu bwe twayogeddeko kwegomba none yatandika by the way mega churches and this enjiri eyo ey'okusaba tithe yali nono na mukyala obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati Esther ekibuuzo ekidala buzibu bwani bw'abasumba obaffe abagobereza abata obuzibu buli ku ffe bagoberezi kubanga twagala kwetegerera bintu oba basumba bano nanti okuva edda omuntu yalina okubaako omukulembeze okuva mu lusuku Edeni Adamu ne Eva bayina nabo Katonda nga yabakulembera kati omuntu we yagwa era olaba kitandikira ku Nowa kubano baseethi nabo bali bakulembeze
okitegeera nowa omuntu yetaga guidance era neggwanga lya Isirayiri lyali eggwanga ekkulembeze eriraga amawanga ng'amalala ebirungi ebiri mu Katonda eyatonda era Katonda ki gwe tulina okusinza buli kintu kirina akulembera I'm sorry teri society talina ki bukulembeze naye kati obuweereza n'obukulembeze mu kkanisa buva eri Katonda okiwulira buva eri Katonda tinno Katonda akulonda okulembere kati bwetunanyeza abasumba nze abantu because waliwo yambuuza nti nno naawe okimanyi mu kkanisa tusangayo boonoonyi neŋŋamba yes tusangayo boonoonyi naye abali wali katuuti tebalina kubanga bano abali wansi waliwo ensonga lwaki waliwo akatuuti okitegeera then waliwo akatuuti naffe eno gye tuba tukuwulirize tulabe tuwulirize olina njawulo ki okuva ku bano okiwulidde olina njawulo ki okuva ku bano kati kyekyo lwaki Uganda lwaki Kiteezi kasasiro we yayiika temwanenya ababeera kumpi naye twanenya gavumenti lwaki yeyina obuvunaanyizibwa ku bantu abali mu Uganda thank you naye abaali bagibeera okumpi baali tebalaba mbu kasasiro oyo ayinza obbagwira baali bakiraba okiwulidde okitegeera mu buli nsi waliwo ew'okunenya nti nno oyo ow'okunenya alina okuba nga yawukanye mu magezi okusinga ku bano abalala kati omusumba yawukana mu magezi ag'omwoyo okusinga ku ndiga olina oba nga otusingako olina oba nga olabayo omusumba n'agamba mu Exodus Katonda agamba natasoma lunyiriri natasoma verse nakikubira awo nga takijjukira lwaki tebasoma tajjukira verse weerira lunyiriri naye amanyi kirimu Exodus esa nagga ojja kunzita lunyiriri wogenda mu Yesaya chapter yeki Roland chapter yeki olunyiriri wogenda mu Yesaya essula ya 23 Katonda agamba olunyiriri tatuwa abaali shuwa nakasomye mu Yesaya 23 mwekali kati gwe yeyiya nononya musumba yasomyewa ekyakya erimu abasumba abasoma Yesaya 23 endiga tezinoonyereza kuba zirabira kuggwa ali katuuti toyina mwoyo nabo tebajja kuba na mwoyo kitegeera so kitegeeza ebintu bino ebituukawo mu church entayale blame eri ku musumba omusumba asoma wano wanjawulo mukko naye mu abasumba abeewozesa mbu mwabatujajinga mulowooza mu abaligenda mugulu by the way mu ndagaano enkadde omusumba ye priest banga bagamba ebyo bya ndagaano nkadde we wagenda ng'oyina ekibi mu maaso ga Katonda ku the day of atonement babasibangako olujegere luwanvu we wagendanga ng'oyina ekibi kubanga olina kwetikka bibi by'abalala nga priest nga naagenda okuwaayo oba okwegayiririra abalala bannange yasiibanga mu kusaba okwegayirira Katonda amusonyiwa ebibi kubanga wagendera mu the holy of holies ng'ayina ekibi kufa naye abantu beyatwalanga ebibi byabwe tebaafanga kati gwe kyebuuze lwaki omusumba ye yafanga ababikola tebagifanga naye omusumba wogenda gwe n'ekibi kyo wafa
yet nga bali abakoze ebibi wadde oba totukiriza bulombolombo they would cut you off. Tebaafanga bangi naye y'omusumba balinga sure that's why we bawulira olujegere terukyenyenya baasikanga kifudde. Kati omusumba ye face y'ekkanisa nga president ye face y'ensi. Kati ebintu ebyo byongera abantu mu kkanisa bigoba abantu mu kkanisa bibagoba naye wabaawo era abantu abayingidde olw'ebigendererwa nti nzize mujja wange yandoga. Abo bangi mwezo kkanisa weeziti okitegeera nzize musumba omusajja wange mwenzi nnyo. Ekyokutwala mu kkanisa tebiina kuba ebyo by the way. Kiina baki si bizibu byaffe. Ekikutwala mu kkanisa kudaabululuza nkolaganayo ne Katonda. Ekikutwala ku Sande okusaba kweddaabulula oyingire mu wiiki ng'oli awakened mu Katonda. Kukuŋŋaanirako wamu nti biri by'oyise nabyo mu wiiki owummulire mu Katonda. Okitegeera kukuŋŋaanako ne banno kwezzaamu maanyi ekintu bwe kityo. Naye Sande si woolabira Katonda oba Saturday. Kati nno bantu bangi mu wiiki aba akola birala nnyo. Ku Sande nalyo mu wiiki atema buno. Ku Sande oba ku Saturday oba ku Friday tetuliyo. Naye ku Sande oba ku Saturday n'alyoka akuba etteeteeyi ly'ebbanvu. Toyawukana na wansi munnange kubanga kwolwo olunaku si lw'olina okumanya Katonda. Katonda olina mumanya 247. Katonda olina musinza 247. Olina ttambula naye week ku week. Ate nno kyekiwanvu ky'ogambye ku Sande era tebimalaako lunaku obadde olina okugamba n'okuba ekiwanvu kyo ku makya oluva mu kkanisa n'oddayo mu puloti neziruma biiki. Omulokole avudde mu kkanisa biiki n'eruma n'ayambala bikini ng'eyita eno n'agamba kaŋŋende mbalage. By the way, you are in a worse position. Ono akola bino. You are in a worse position than oyo atasabirako ddala. You are in a worse position than atasabirako ddala. Kuwaki omanyi bingi bw'oba ng'olina knowledge yeri kujajinga naye oli aba talina kyamanyi. Ky'omanyi kyekigenda okujajinga ye embeera ya amanyi bingi alibuuzibwa bingi manye ebitono bitono. Kakati ngenda kubuuza ebintu bino. Counseling. Prayer request. Kiki akibatera okukola? Counseling, prayer request. Kukussaako emikono. Awalunyeyo okusima kussaako mikono. Ebintu ebyo bya Bwakatonda byaliwo. Yes. Byaliwo. Naye nga bikolebwa nga bikolebwa kati. Because kati counseling tusasulayo ng'ekyabiri. Ogenda laba musumba okwogerako n'omusumba era n'osanga layini ekomeeri oba oliawo ne bakusindika gwe wiiki ejja ku lunaku lwa counseling olwo 2. Simanya prayer request olina nayo giteekako bagiyita nkwaso wandiika by'oyagala naye teekamu. Byali bikolebwa bitya birina kukolebwa bitya mu butuufu bwabyo? Kati nga sinneerabira bintu biri bubiri. Ebyo ebintu byalingawo okuva mu biseera bya Musa. Tulaba nti abantu bajjanga ewa Musa bamwebuuzeeko okutuuka Jethro taata father-in-law we yajja n'amugamba olina okulonda abantu bakuyambeko. Era abantu bajjanga okwebuuza ku musajja waaki
wa Katonda. Naye kati tekwali nga nkwaso. Kyekyo kye nagambye nti amasabo gadda mu kkanisa kubanga mu ssabo ng'ogenda okukufuuyira emmindi osooka kuwaayo mu kibbo. Osooka waayo bigali. Osooka kuwaayo kigali. Kati amakanisa mangi galimu ebigali. Tulina owaayo ebigali. Ne bakunywerezaawo Sami. Ate oba osaddaasi naye ng'osaddaakidde ani? Bamanyi mpaayo ku lwa Katonda. Katonda awulire mulanga gwange. Katonda tebamubribinga. Kati muba mutandise mu bya Kayisaali. Katonda talya nguzi. Katonda tasoosa tasembya. Era Bayibuli egamba alyeesoosa yalisemba. Ate yeesembya yalikola ki yasooka. Naye kati waneeno ng'omuntu eyeeyita omusumba. Nze singa era Katonda w'amaanyi. Singa Mukama mpaako obuyinza bwa Katonda so okuba abantu empi. Kati bapasita bowulira nga tebabulira ku bwenzi. Babulira buli kaseera kisamu. Katonda abeetaaga, mujje bannange, omusumba tayogera ku bwenzi. Mujje mutunudde nnyo Samuels. Omanya oyo. Ke kaceere n'ettooke n'akanyama byalya. Omusumba atayogera ku nguzi mu kanisa omanya byakola. Omusumba jotegereze omusumba wo biki byasinga okwogerako. Omanya byebyo byatakola. Kitegeeza abasumba olumu batayogerako nabo balaba nga biba bibakwata. Nanti tosobola kuvaayo. Kyolwo omusajja ayogera lwatulaga nze bannange siriddamu kubuulira ku bya bufumbo. Era n'agijjamu n'agikanyuga ku ttaka. Tegeera. Yakyeyambule. Nze ate kubasumba. Oyo nnyinza okumukwatibwako ekisarwaki. Yayogera enseera ba. Yayogera lwaki. Yagamba naye temuddamu nakundetera bizibu bya bufumbo. Nze temubireeta. Ne tumuggyako engalo oyo. Era otwalayo ekizibu kyo. N'ojjengera n'otukaya tukugamba omusajja yayogera olwatu guwanonyeyo kino ekyo ekizibu. Naye mmwe abasumba yenno nayogera lwatu muli benzi. Sigamba mbuno omutuufu naye akiri nfundako n'oyo. Bannange kinnyiize. Ne bavaayo ne bamukuba. Oyo Jezebelo. Naye nga nabyo bijezebero bituddeeyo otegeera. Ate woolaba ennyo ng'omukyala w'omusumba omulala akuba nnyo omusumba akoze obwenzi. N'akuba nnyo second wife omanya naye babimukola kati akubira bbaawo omwo. Ayogerera omwo. Lwaki oba musumba ng'oyenda ng'okozesa obukazi obulala ng'omanya akisonseka bbaawe. Nange ekyo nakyewulira naye ng'onaate. Olemera nnyo olutala lulemeddeko nnyo. Lulemeddeko nammwe tulina bye tubamanyiko. Kati eyo kyaki ayogere ku bisiyaga. Tesobola. Toleeta bizibu. Funding agende. Toleeta bizibu. Naye nze kyemmanyi omusajja twamusekerera naye abasumba waliwo abasajja ali ne mukyala we bakuza bibbebi byabwe bibiri naye ekimu kya musumba musajja tomanyi bumanya. Ate abo be bangi babbebi b'abasumba. Man of God. Naye bannange abakazi naye n'abakazi twasiriwaladde okutuuka awo. Nandikibuuzizza mmwe. Omusumba yakutegeerera. Webale. Omusumba yakumanyisa nti nokolera bbaawo kino. Buli kizibu ky'ofuna n'okikuba omusumba. Oba oliawo ng'omusumba engalo ziyita. Nawulidde nti omusumba Katimbu yavaayo ewaka era nabibuulidde. Yavaayo. Nti yavaayo ayina waali. Yeewogomye. Era essaawa yonna nti
mumumanyi saawa yonna mujja mulabira Katumbi awe fire naye omusumba oyo omulaba omusumba oyo sisuubira okutuuka kati mbu ye yeeyita musumba nga ye fe abamuyita yefe abamuyita ku ye ensi yagita ali ku bibye kubanga waaba yavudde ne ku mulala ate akafaananyi bannanga omusumba oyo alonda akafaananyi tewakalabye agenda ddala ku ddaala ono omupya yali asinga ku mukadde naawe tuleke samikege banyagange tuli ne Esther kati akapya kasinga ku ono nalabye akapya engamba naye musumba wegaba madaala abasajja bawolereza omusumba oyo basajja bawolereza musumba oyo kale abasumba amazima gali nti ekibuzo kye kisembayo tumalirize bayira epuroguramu eno tukoze tutya kale katwesonyiwa abasumba katubalabe ndi kuffe abagoberezi kuba abasumba tukkiririza bantu ate ebikolebwa kati tulina gye tubikoppa kwa ne betwegomba ab'amaanyi era ogenda owulirawo oba ku mawulire ogenda owulira mulimu ebintu ntweke ebyabasimanya ate abakyala simanya biki simanya lwaki abakyala simanya lwaki wikinensi ye ebaawo nnyo ey'abakyala nanti gundi yakusomera Pastor Redeemed yakusomera akavasi kenawulira agamba because in the beginning it is Eve who was tempted, not Adam. Adam, by the way, Adam tebamu temptinga okulya ekibala Adamu yakiriisa ki mukwano omukazi sitaani talina wayitira mu walala okujjako mu bakazi jasinga kubanga omusajja wakkiririza mu kintu ayimirira ku kintu ngamba abasajja si buli ayambala empale nti oli musajja ngamba abasajja abalina ensa kati togenda kuŋŋamba mbu ne kale pozi obupale mwangamba babitani kati kakitaka mbu nako kasajja kitaka Elijah kitaka Elijah kitaka mbu naye mbu tumubalire mu basajja okitegeera ngamba omusajja ayimiridde ate tokasalamu kitaka simumanyi nawafaanana naye gwe batuuma obupale obukwata abasajja bwe bateera ijja kitaka kati oyo omusajja ki naye abasajja kasita akwata kino kiba kyekyo paka we wayingiramu omukazi kati omukazi ekimugaana okusumba nti nno kyali kyangu nnyo omusota okutemputinga Eve kubanga munafu okusinga omusajja kati era Katonda by the way mu Bayibuli olabamu abakazi batono lwaki ne wooba gwe awandika oyo omukazi ndi mukazi naye abakazi tetwesigwa mwe mube eŋŋambo mwe mube okweroga mwe mube omumwa mwe mube obuzaka abantu emirembe mwe muba mu chachi yemwe mwambala ebigoye ebibakwata okugira kebakuwa akabina Katonda ogamba mama ngenda kukolera pupu buli omu kwegamba fefe nagwa tukolera pupu lwa kabina ku kanene nakasiba mu chachi nakola buli kimu abakazi mwe muva buli muze mubi abakazi be bayira banabwa asidi abakazi be babonyabonya abana babajja babwe abakazi bebe kuba abakazi tuli bafu abakazi be basinga enkwe sikozaako muko kati nze tosobola kuŋŋamba mpulirize mukazi nga ye pastor kubanga omukazi tasobola berera waawo nga tewali musajja kyekyo ekisooka ate buli mukazi ali mu power ogenda okulaba nga amakage si matuufu omusajja aba yakeeta mwadda kekakomawo ne keefuula mbu keekakabi nze nange sisobola pastor kozi nyinza okufukira bba wange ekizibu lwaki baba wamaanyi nnya sibanyagwe kati nyenyenyenyenye buyina emimwa buyomba tebugiraki mukazi weetuuzeeko tosobola bba pastor totutama mu nsonyi osooza by the way totutama naye mukazi tuulako wansi ofumbe tolina gwogenda siriwaza mbuno pastor aba pastoringa bikyawo
nagenda nagira basayitinga out abakazi ab'amaanyi bayina abaluwa buli bwennyanja mbadde mmanyi ewa mu Uganda wano baluwa naye baŋŋamba awo teri pasta baŋŋamba abasumba abakyala abayimiridde bali emutundu awo mu komenti saawo bw'oŋŋamba mbu mutundu ereka abakazi babe ba pasta ne mutundu ebanfu kubanga omuntu ayimiridde ku kigambo amanyi tulina pasta Imelda Namutebi kati mulabe byamutuukako yeyerusa bweyerusa tulina pasta kati onaabulira ddi ekigambo nga kaseera oba muzigo weesika zigo tulina ow'amaanyi aluwa pasta Manjeri siyono bbaawe yavaayo ng'akaaba mbu yamusibiranga ebweru kati oyo tasobola kuba pasita wange kubanga mu Bible mulimu omukazi alina okuba submissive okitegeera Manjeri naye naawe tonyumya abo ani nkuwa abasumba be tulina ne gundi pasta ani pasta Robert yani Robina pasta wa Robert mukyala wa Robert Kayanja yani pasta Robert Kayanja kati wona amaliro sibe enviri otekeko wig naye pasta osomedde Bible yinza olunaku lwensibe enviri omutwe guba gunnuma osomedde gundi Bible osumbe omale wemette zigo ani kyolaba Bible ekugamba ebyo byesonyiwe nanti kati kale kati mwe musibe enviri nanti that's why abakazi baliwo okulabika bulungi obudde tubumalira nnyo mu bitajja owulidde kati okwata abaana babanna abalenzi ebyakakula obisumbe ki osumba oli bwoti laba kati enviri zingwa mu maaso awo Katonda n'agamba nti nno tulina ne baprofeti olwo ne bemita foundation aleeta ebbugumu sebo babaako n'abayambi ne babaleetera akafaani abulira akola Jesus is Lord Jesus tolina gwogenda siruwaza mukwano teri omukazi tolina kuba musumba woba mukyala wa musumba bakuyita mukyala musumba mukyala w'omusumba ate baagala okwesoosa mu maaso kale deri mabega behind every successful pastor there is a strong woman Esther tusigale ku line kale tuveeyo eyo kati kyejagala twogereko kubanga togenda vaayo tukoze tutya yamanyidde naawe togenda vaayo Enda uli oyogera kwe yensongo oyogera with a lot of passion. So that's why I'm saying we kugamba togenda vaayo. Beyongedde. Now tewali abagamba jafuna program tujje twogere ku ekyo ngawe redeemed twayogera nawe oyogere nga kiva muggo omukyala kale kati tukoze tutya then ekyokubiri waliwo omwana akugoberera nnyo yangambye specifically tangoberera nze agoberera nnyo teachings agoberera nnyo gundi unique media nze sinabagoberera anti naye ayagala nnyo gwe njagalenga nze era akwagala agala bakwagala sina ba followers Yesu yalina ba followers akwagala bwagazi mwagala nnyo nange na Yesu follower wange yangambye nkubuuze nangamba afunye ebizibu bingi mu bintu relationship biki nagamba naye mbulizako Esther senga ngenda musawo nenfuna omwana wange nesibeera na musajja kikyamu omwana nga teyebase na musajja agenze ne bamukuba empiso ye n'azaala. I don't know the procedures ez'abasawo eno babikola. So is it right? Kuba ya point ye gyagamba nti teaching yafuna nti wewe bakana omuntu oyina ky'omuggyako naye ayina kyakuggyako. Kakati agamba ye abasajja ebintu bye bakola sina ge bakana muntu muggyeko ebitambo n'ebizibu na biki nganze neekuumye ngezaako kutambulira mu kkubo lya Katonda
ekyo wegana njagala okimudde muneesika tansookera wali tukoze tutya kale asooka ojjewo ekyo tosekera mu nsonga eno tuli serious we want a baby nange sina magezi gali awo gaku kyekisooka nange ntobana byange naye wemanga sobola okyogako mu perspective y'obwakatonda ati kyetwagala era yakibuliza mu perspective y'obwakatonda obwakatonda esita muganda wange nange nkwagala nnyo by the way buli muntu ayagala oyiga mwagala cause tewali ayimiridde yekka mu magezi so mukwano nkwagala naye nze sagala ba followers naye naturally mu laws za nature and the laws of creation temulimu artificial insemination terimu okitegedde okumanya terimu tulina kugoberera nakyo yali mugundi muganda waani we baali bava okwegatta enkwaso ze n'aziiwa wansi katonda we yamuttira yafiira awo mu bayibuli olunyiriri musobola okulutuwa mulimu abo abantu aluyina olwalutuwa abasoma ennyo bayibuli so yafiira awo kitegeeza ebintu birina kuba natural ebyakatonda we bajja okugira mu nviiri ng'enviiri teziri nakyo mukwano olugoye lw'oyambala luli nakyo balukutungirawo balukukreatingirako think reason so kati nti nno temuliimu naddala ng'oyina ekyo option y'okuzaala toli mugumba okiwulidde abasajja yes tulina bye tubajjako naye nga we weekuumye sweetheart wange waliwo n'omusajja eyeekuumye katonda gwe yakutondera nno nga mujja kujja mukole beautiful family nga because wagamba waliwo ky'omujjako waliwo abasajja abatalina mizimu taata ekyo nakimugamba okiwulidde sami wange wuuno tuli batono naye jokes aside nti nno mulimu abasajja abalungi bannange kyebalya tebakyali bangi just propaganda eriwo kutuzeeyo mu ebyo ebintu omuzungu yaba nnyo mu sisitimu y'okukola kologaggawale kati ne baba bazaala abaana batono kati baatuuka ne barealizinga nti tugenda kuba distinct oba tugenda kutuuka tugwewo olwabo betuzadde abatono tuli batono ate abasinga bagge kati ne batandika okuleeteza enkola mu Africa family planning ebiki ebyo byonna oli agenda kugamba kati tuzaale buzaazi waliwo wogamba nti wano nsobola ofuna olubuto kati mwami wange tukireke ku luno tugende wali eri kati batandika bireeta nti naffe tuadoptinga ekyo ekintu ky'obutazaala kati ne baleeta feminism omukazi osobola okwemalirira kubanga abasajja bajja kuletamu kati oyakyogedde ayinamu akasente omwana we kyekyo asobola okwerabirira omwana we ayina akasente kati sisitemu y'ensi etandise omuyingira nti I don't need a man naye munnange singa abakazi bangi baleka dde obufumbo naye obeerawo olwa contribution ya taata gyakola ku mwana owulidde nyabo omusajja gwolaba ayina kyamaanyi nnyo kyagatta ku mwana kabe muwala kabe mulenzi abaana abawala balina daddy issues ogenda obbala abaana abakuzibwa ba single mothers ogenda obbalaba nga beegabula banoonya omukwano gwa father figure gwe bataafuna ogwa taata naye akaana akakuzibwa taata nze ntunulira nammere
Justin Nammere tatunyo muka kalina confidence abasajja toyina Justin ochege confidence nene okumwagala akwagala nti bya love yes si to find solace in someone oba nfuna njagala sabasajja betuyisaamu amaaso mwebasana mwina omugaso gwa maanyi nnyo ku society mutuyisaamu amaaso whereby omuzungu yatandisa okireeta okitegeera omusajja tubajjemu amaanyi tulabe nti tusobola okwemalirira newooba ne ssente zenkana zitya sweetheart wange bagenda kukuba eyo IVF ozaale omwana yes nga mulungi nnyo naye agenda kubuuza enkya who is my dad omugambe mbumpiso ng'okanula maaso ogambe mbumpiso kati empiso kyegyo ky'oba ogijjeemu yo lwaki nsese wali is because agambye sina gajja ebizibu oba mu basajja ebizimuzimu buli weweebaka nawe gundi kati wano mu mwana ng'akuza atandisa okubuuza ebibuuzo wojja omanya nti n'empiso olina kyokigijjamu genda mugamba taata waaliki omwana oyo atuuke nga talina taata really omwana atuuke nga banne batata baabwe bajja ku vidi ye talina taata akiri nfundako n'oli nga taata yagaana okuwa omwana obuyambi naye ng'omwana amanyi waliyani taata yagaana buganji naye taata gyali ekiyombya rape waliwo ka video kendabye kumugamba omwana we yamujje mu mpiso kyekisinga omuluma eba yagambye awo agenda biteekamu amateeka kwekyo kyokka ebisigadde osobola ovuma kiryoke naye ekyo ekyempiso yatabuse lwaki it sounds horrible so kitegeeza mu njogera ennyangu emanti summarizing yes byalowooza bya kisiru tebirinaamu makulu yadde byalowooza bya kigagga ate abagagga basinga basiru baasi neera kyekimu okalungiyiza bulungi nkalungiyiza kubanga ye osanga bambi tannategeeza that's why yabuzizza that's why Isaka agamba ye byalowooza bya kisiru lwaki ye abuuziza afune ansa kwansa kale olabika omuzzeemu nziraamu kali tumalize kyetusobola okukola abagoberezi kyakimanya kyaki ogendayo for one reason and one reason alone for communion ekitegeera to get that fresh breath nti tugenda kulyoweebwa kwolwo okuyingira wiiki etandika nga ki nga tuli fresh katonda okitegeera oba kwejjukizaamu ku byensomye mu wiiki kubanga ffe buli wiiki tulina lessons ezituyisa mu bayibuli kyemusoma buli wiiki ku Monday nalwaki then wemukuŋŋaana ne mutandika oziyisaamu amaaso wagira byotya ne musharinga abantu abamu ku church basiibayo ne mulya together ne munyumya kosami wiiki ebadde etya mbwebadde bwetu kweddaabuluza okitegeera naye tetugenda ku church kufuna byamagero ekyamagero osobola okifunira ewaka osobola okifunira anywhere naye tuddayo kweddaabuluza n'okulyoweebwa myoyo omusajja wa katonda katonda gwaleese katonda namwogereramu kati omusumba okujja n'ayogera katonda wano ewaka waatandize n'akweraga nayogera naawe luwe mukuŋŋaanye wawulire eddoboozi lya katonda that is why mu kusaaba kyekyokubiri kiki kye tulina okukola when you're praying ask for the spirit of discernment okwawula nti nno wano weŋŋenda omusumba wanaggula akamwa ke bigambo bya katonda bye bigenda ovaayo okitegedde sami bigambo mpuliriza katonda wetuba tuwuliriza omusumba that's why mwina ebibuuzo ebyo mbuno n'omusumba muntu yes muntu naye veso ya katonda katonda ayogera direct
kati kwolwo tugenda ne tuwuliza Katonda kyatugamba ekituyisa mu wiiki kyekyo lwaki tugenda ku kyaki naye si kusinza musumba kubanga omusumba mubiri omwoyo gulina nannyini waagwo so kati wosinza ono mbuye nze siva wa musumba gundi omusumba oyo bannange tonjija mu kyaki gundi nfuniddeyo ebirungi kitegeeza you are worshiping the creation rather than the creator. Okay. Yes. Kale tuwe n'okusoma bayibuli bannange okusoma bayibuli okwesomera bayibuli n'okusaba n'okusiiba. Kale era sijja kwogera bingi olumu nnyongerako ne bagamba nnumbye mubiwulidde tuwe essaala tumalize puroguramu nako olwaleero. Kasabe ayi Katonda wange ayi Katonda waffe omutonzi w'eggulu n'ensi eyaliwo aliwo era alibeerawo mu puroguramu eno usanga tukozeemu ensobi Mukama tusaasire otusonyiwe. Mu puroguramu eno osanga tulina we tuwabye Taata tusaasire otuwa amagezi okumanya n'okutegeera n'omwoyo gwa discernment okwawula okumanya nti tugoberere kino oba kiri. Twogedde ku basumba Taata ebayibuli egamba bakwasa nnyo obusungu abababuza abantu bo era ekibonerezo kyabwe kyo kiriba kinene. Taata bantu bangi badduse mu kanisa lwa biki ebibakoleddwako abasumba bano. Bangi babbiddwa ssente, bangi bafunisibwa embuto, bangi amataka gaabwe gagenze, bangi bali eyo n'eyo bweru bambi bakazi battu ne basajja battu babbiddwa abasumba. Taata nekiraga ekifaananyi ekibi eri gy'oli. Taata tuyambe otuwa omwoyo ogwawula awa we tuba tugenda okusumbibwa. Tulagirira abasumba abatuufu Taata ababuulira enjiri yo eva mu kamwako. Abasumba balina omwoyo omutukuvu kozi tukimanyi nti kanisa esobola okuyimirira emyaka n'emyaka naye nga temuli mwoyo mutukuvu. Leka Taata otusomese era otutegeeze by'oyagala. Leka wiiki eno ebeerere abantu ey'omukisa okukumanya n'okukutegeera bibe nga bye bisooka ku ebyo bye basaba. Kubanga Bayibuli egamba seek ye first the kingdom of God and its righteousness and all these other things may be added unto you. Taata era Bayibuli yemu egamba tetuyina kugoberera Yesu ebyo byatugamba okukola kubanga lyekkubo n'amazima n'obulamu era teri alituuka ku Katonda kujjako ng'ayise mu ye wabula tebagamba tugoberere musumba yenna wabula omusumba kyekifaananyi kyo mweyita okwogera n'abantu bo. Leka Taata boogere naffe batulyowo emyoyo. Tambula naffe mu wiiki eno obeere naffe mwoyo waatusomese era atuyigirize bamalayika bo batwetooloole era n'abaana baffe bakuumibwe abaddukanya channel eno Taata bawa omukisa Roland ne Sami ne bonna abo Mukama ababayambako. Byonna tubisabye nga tuyita mu nnya eddungi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.